bagambye Buffalo figure abadde agenda kukola live leero lunaku lwaleero mu mmotoka naye mbu ekinyonyi kikubye ku ddinisa oba kibadde kinyonyi oba abadde mwana yakasireka akacupa oba abadde mwana wa Subaru ate okubanga ebadde Subaru yeyise budde kuba amasasi abadde amayimu amasasi gamulidde Buffalo figure akubye enduulu nagamba Mukama Katonda yetasa bujinga amasasi jango ntaase Buffalo figure mbu atambulira mu kutya babagamba waneeno emmandu abwanika keri kwambala yamwambadde bakama be n'abayisaamu eggaali nga tategedde yabitegedde amaze kuva ku live nagamba abasajja mbayisizaamu eggaali baŋambye atambula nga mubbe atambula taddeko masiki atambula taddeko obukookolo eseeno bannange okuwangala kuneeno oyogera ebigambo n'obyeyogerera Buffalo figure mukazi wattu noba nojja ng'omuvaako emabega atakutegeera ayinza okuteekako enjabala mulaba nsi yali adduka mbw ayinza okudduka ekikubi kitamanyi kyansi n'abakabodaboda kamutambuleko kumudoka kajja kamuvaako atambulira mu kutya yejjusa lwaki emmandwa bwanika yamwambala mwogera nnyo mwefuula nnyo abagezi katirengera otambulira mu kutya mukazi wattu maama bwenkuba erimu omuzira nemala etonnya ewuwe enkuba erimu omuzira nemala etonnya ewuwe usala otwetedde ennaku ku mutima singa at least toziba otandegere nti wateziriwo bubeezi naye abantu booziwa nga ate tebabagattako abantu booziwa nga tebabagasa abantu bemuwasane nga tebabawagira mutwetedde obulumi ku mutima ne tubakolera musobole okubeera mu bifo bye mulimu ne tuwunzika nga tukaaba naye nga abatabagasa mubawa ssente essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna mwenna mugambye nonajja mu state house teraba muzeeyi omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine babafuukira ekizibu mugenda kugamba kyensi nakuweza buli bintu byonna byonna babadde ng'oteekako obutesi buntu bwoti singa essaawa leero alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu ensi mungana gigamba ki omwana ayina komande abavubuka bamuwulire babafaana batana abasajja bakulu n'abakadde n'abato n'okumusabusa ku payroll nti buli mwezi alien skin afuna milioni 10 alisa abaana oba mumugulire ekitaka atwalewo abo abaana babazimbire babeere n'agagaya yegigafuna emirimu temukisobola singa abavubuka abo beegatta ku Bobi Wine singa bayingira politics ne babafuukira ekizibu ensi mungana gigamba ki timwamutunuuliranga nga mumulaba gwe nnyabo His Excellency Bobi Wine sijjirikiti ntusuulako mbwa zifudde His Excellency Bobi Wine sirimbo ntuziikako mirambo His Excellency Bobi Wine alinganga eddiini y'obusiraamu talya bifudde His Excellency Bobi Wine alinga ennyanja tetereka mirambo nupu mulimu emiryango ebiri gyokka temulimu mulyango gwa kusatu nupu eyina omulyango gw'abayingira nupu eyina omulyango gw'abafuluma naye ate nupu teyinaako mulyango gw'abakomawo mwe mwasalawo okulya pupu emisana tukuŋŋense balengera wakati nga His Excellency Bobi Wine ali mufumbira abateekerateekera omulabe Museveni najja abawanikira akataasa ka pupu nti oyo mumuveeko ali mubagamba nti afumbira mmwe naye tagenda kujjula mujje muli ekiriwo ne muduma ne mugenda ne mubakana n'obutaasa bwa pupu ne muwaanira ensi butya pupu bwawooma essaawa eno pupu atandise okubadda kubanga mutandise okulaba obulaba obuli mu kulya pupu n'ekivundu kya pupu kitandise okubawunyirira mbw ate tugenda kuddayo ewa Bobi Wine we mutatukwata bulungi mwani yabagamba nti Bobi Wine oba omuntu ali ku level ya Bobi Wine asobola okubeera last option Bobi Wine yenna full figure omufuule last option nti yonna gy'otabadde amalya bwe bigaana okomyewo wa Bobi Wine okonkone nti mwami nkomyewo tebaba baana bange saali komyo gwani yakugamba nti ekifo kyo mu National Unity Platform kikyaliwo era gwani yakugamba nti ewa His Excellency Bobi Wine wali wansonga era wali wansa nti ojja kunoba ogende ku bizinga yonna weegabangule omale okomewo nti nkomyewo kufumba ani yakugamba mwe mwasalawo okulya pupu emisana tukolwa okubanga temuli bagumiikiriza ne mugenda mu NRM ewali abagiteekerateekera
nabagamba nti NRM esobola okubeera ente evaamu amata olunaku olwaleero. Ente evaamu amata olunaku olwaleero gye bayita NRM amata ago gabadde ganywebwa mmwe. Naye temwerabira nti myaka gy'ekinaana NRM kaali kayana. Waliwo abaakasombera ebiwata, waliwo abaakaleeteranga ku kisula, waliwo abaakatwalanga ku ttale okulya omuddo, waliwo abaakakubanga empiso z'okkagema, waliwo abaakakongolangako enkwa. Essaawa eno yemmwe abanywa amata agava mu nte gye bayita NRM. Gw'olowooza nti abantu abo abalwanirira NRM abalwanyi abajaasa abaalemala ku lwa NRM, abaafiirwa abaana baabwe, abaafiirwa babba baabwe, abaafiirwa ebintu byabwe ku lwa NRM, abantu abo bo babatunuulira batya? Oba gw'olowooza nti Museveni yali asobola okubaagala okwemalayo nga ne bennyini abaamuleeta mu buyinza yabasuula dde ttayo ziraka? Bennyini abaamuleeta mu buyinza yabatumira mayiga gye buvuddeko n'ababuuza nti emyaka ana muba mukyabanja ki? Mukabambu olutalo twalwana mugende mukole ebirala. Myaka ano okyabanja gavumenti abaleeta NRM babasasula batyo. Gw'olowooza nti Museveni asobola okwagala okusinga abaleeta NRM. Abaleeta NRM abatamufaananya nnyindo basasulwa mu ngeri ekyasinza okubeera embi, n'abamu olunaku olwaleero bali mu ntaana nga ba Dr. Andrew Takome Kayiira. Kakati gwafaananya Dr. Andrew Takome Kayiira ennyindo, olowooza nti Museveni asobola okwagala okusinga bwe yayagala Kayiira? Oba asobola okuwa ekirungi ekyo kyataawa Kayiira? Teweerabira nti gwe weetadde mu kifaananyi ekirina okukuumirawo gavumenti, naye ate Kayiira yali mu kifaananyi ekyaleeta gavumenti kubanga ye yawamba Kampala. Museveni teyasanga buzibu yadde ensonyi okumukwata nga baakajja mu buyinza omwaka ogu n'amuteeka eruzira. Gavumenti ya Bungereza neevaayo n'erwanirira Dr. Andrew Takome Kayiira, Museveni n'amuta. Wakati mu kumuteera mu bugubi yawunzika amuttiridde erukuli naŋŋanda mu maka ga Ggombya. Kakati yaleeta gavumenti teyabalibwamu value. Mbugwa agenda okukuuma gavumenti obalibwemu value. Gwe bw'oba weetunuulira Museveni omugattako kyera Museveni omuyamba ki? Kyekyo Museveni kye yali egombye okufuna mu full figure kyataafuna oba kyateegomba kufuna mu Dr. Andrew Takome Kayiira. Gw'olowooza nti Museveni okuyita omwegatteko kwali kukwagala nnyo nti walina ky'ogenda okugatta ku gavumenti ye. Nabagamba nti Museveni buli lwakujja ku sayidi y'abantu n'akusembeza ati aba akuwadde kaguwa kwetuga. Oba toyina neeki ky'ogenda kumugattako, ye just aba akirabye nti amaanyi go gano amanafu bwe ganeegatta ku ga Kyagulanyi ag'amaanyi gasobola okuggyamu ekiramu ne gafuuka ag'obulabe. Kyava akuyita ovume Kyagulanyi ng'akimanyi tosobola kumusuula. Kubanga ye Museveni ayina emmundu, Museveni ayina obuyinza, Museveni ayina ssente. Gwe ki ekikulowoozesa nti yalemereddwa Kyagulanyi? Gwe kyenjeeje omuwemuzi w'oku kitundu, malaaya eyali yeetunda, eyali ateke kalifoomu ku mabeere n'okuula abasajja nga beebase obamaze okubawunza n'odduka n'omusimbi gwabwe ogwa ssente, naddala abasuubuzi b'ebirime wababbira nnyo ku kalenda emakindi. Mbu Museveni akuleeta ogatte ku gavumenti ye, mbu okuume gavumenti ye eyaawa. Mwe baana mmwe butategeera, baana mmwe butasoma byafaayo, baana mmwe butatuwuliriza nga twogera, kubanga mwalikozesezza enkola y'okuwuliriza naddala nga musanze abantu nga ffe abamanyi abaasoma ebyafaayo abakimanyi nti Museveni talitwagala. Museveni okutwagala kwe yakoma kwali kwa mu nsiko, ate kwali kwa kukwenya ng'omusajja anaakwana omuwala gw'ayagala okukwabula n'amuyita bebi. Bw'amala okufuna by'ayagala n'atandika okumulaba nga sitaani gwe yasuubiza okukwata ng'ekitaatika, n'atandika okumukwatira ddala ng'ekitagasa. Oye Museveni temumuyiga. Kyokka ne wabaawo abaagala okumubasomesa temwagala kuwuliriza, ne muddanga ku baana b'omu nju zammwe ne batakoma bukomi kubeera baana b'omu nju zammwe, naye nga be babalaga ensi full figure. Gwe yali etunusanga mu kamera obanga gwe yali tudde ka TV kamwako akafuuka Facebook live oba akafuuka TikTok ofume Kyagulanyi.
Fulufika gwe yali talabanga ku ssanyu mu dduuni muno ng'abasajja bakka basanyiza gy'ogenda okukola obwawusigalo gye bakuzaaliramu nga n'abakuzaddemu beegaana abaana bo nojja n'ogamba nti agende. Omusajja n'akusembeza n'akutembeeta ku kibegaabega kye. Museveni bwe yakulengera n'akuyita naawe n'oyitika era n'otakoma ku ekyo n'otandika okuvuma His Excellency Bobi Wine. Waliwo abagenze ewa Museveni eyo oba abali ewa Museveni eyo example Ngalagadi Uganda ne weetabanguka waliwo abasobola okumukweka mu bufunze nti ddembe lyo okuwagira Museveni wo kubanga kyakuweebwa mu ssemateeka naye era ddembe lyo okuvuma Kyagulanyi. Kwovugidde emmotoka ennungi, kwozimbidde ennyumba ennungi, kwolabikiddeko mu mikolo egy'abantu ab'obuvunaanyizibwa naawe ovume Kyagulanyi malaaya eyali yeetunda. Nkugambye nti ddembe ly'okugenda ewa Museveni kubanga ssemateeka akuwa obuyinza naye ebiseera ebisinga entamu mwe wali ofumbye toyinza kugiyita kitamu. Omusajja bw'akutwala mu maka ge ng'akujja mu maka ga musajja bw'otandika okunyumya eby'omu kisenge ky'oli omusajja gye wava olw'okuba ggwe oli mu mukwano omupya teweerabira nti noono omusajja alina ekisenge era alimanya nti naye oli munyumyako kubanga nkolayo nga bw'ebadde nkolayo ey'okunoba ogende mu maka ge era bw'eribeera enkolayo ey'okunoba ogende mu maka g'omulala kyali badde okkebeera enkolayo ey'okunoba ogende mu maka g'omulala. Naye bwe wava eri n'otandika okunyumya ebyama by'omusajja eby'omu kisenge n'otandika n'omuwewula n'omusajja akimanya nti ono keeri nkolayo ey'okunoba era ne wanajja kunoba. Naye bw'eba ate ku nkola y'okunoba ayongeddeko enkola ey'okunyumya ebyama by'omu nju tayinza kukwesiga. Tewaliiwo musajja alina magezi asobola kwesiga mukazi musigule era nziramu okukibajjukiza abantu mmwe Museveni tabayita mu mwegatteko lwakuba mulina kye musobola omugattako lwakuba musobola okukuuma gavumenti ye naye Museveni abayita abawaakaguwa akasobola okubasaanyaawo. Otunuulya kino ekiyenje kya Kenzo. Ekiyenje kya Kenzo abantu bakuwagidde, abantu bakwagadde kubanga awaadi oyo mwana gye yasooka okulonda yalinga yashtaaga Pick Eddie ng'okasitinga vote okuva kweyo awaadi teyadda mabega. Oyo omwana teyavanga ku nnyonyi buli lunaku. Then Museveni n'amuyita ng'amusuubizza ebingi olw'okuba byali byawamu n'ayagala okulya olumu fuuwuko olwaleero akyalina bookings mmeka emitala w'amayanja. Bamugumaalizaawo emutundu ewa General Salim Saleh ku Sereni Suits mubagenda bawa ssente simanya jam session kakati buli lwe yafunanga omulimu gwonna ogugenda e Bulaaya okuyimba nga wano bamugamba nti omukulu agenda balaba weekend akasente kagenda kufuluma ekyo nga bagutanga matini beta agugoba manager we ne bagoba emirimu okumala emyaka wajinda beji naye teweerabira nti eri Nigeria erina abaana beezimbi babayita ba Rema ate nga baali balaisi by then. Kakati Kenzo ogenda okujjukira okuddamu okuyimba ng'eri tokyalina value baakusalayo dda kubanga ekinnya ky'oba oguddemu kiba kyangu kyakukkirira. Omanyi okukkirira kuba kwangu naye okwesikayo okuwalampa omuyembe ogukwata oguwalampe kiyinza okukubeerera ekizibu naye ate okuguvaako ogwe wansi lutemya lwa liiso obeera otuuse wansi. Olunaku olwaleero Kenzo ali komona Salim Saleh yabawandiikidde tubagobye tubakooyo okutuleebeeta lwa nsonga nti baali tebalina kye babaagalamu. Bo baali baagala kimu kubasuula amaanyi gammwe amatono ge mwalina galeme kwegatta ku His Excellency Bobi Wine gaveemu ate amaanyi ag'obulabe nti oyo Kenzo yalinnyanga ennyonyi n'agenda e Bulaaya nga ne wansi ku mirandira alese anywedde bulungi. Bw'ayimba ezo ennyimba ze zitategeerekeka huupe ekale sikerewo Abanigeria ne bamugula kyokka ng'ate nene Uganda alese ground aginywezezza kubanga yayimbye embakooye ne system volongoto. Museveni kye yatya akazindaalo ka Eddie Kenzo ke yalina
kaali ka bulabe eri gavumenti ye yamuyita agenda aweerereze mu gavumenti ye si lwakuba nti asobola okugatta ku gavumenti ye si lwakuba nti asobola okukuuma gavumenti ye naye kufaanana nga ddofe kulya kigambo kye era Kenzo asobola okulya empitambi bw'ogimusiikira obulungi n'ogitona kubanga omuntu ali ekigambo kye asobola okulya empitambi omuntu akola ebintu byonna naye tokkirizanga omuntu okuliisa ekigambo kyo omuntu kasita akulisa ekigambo kyo obeera ddofe ewedde emirimu eyagamba sisitimu volongoto okusooka essaawa eno yalimu kugamba nti oye n'omubuuza lwaki oye nti omusajja oyo anti we namutuukirira yatugamba nti nabasanga muri miliyoni bweziti kati mbakuumye bulungi muri miliyoni bweziti ng'omusanga atudde nga yeeyiye ensonga jjawa lwaki awagira Museveni n'omubuuza bwe kibanga successful erimu n'okuzaala ennyo gw'ayinamu ku ssente oyina abaana bameka lwaki si gwe asinga abaana bwe kibanga n'okuzaala ennyo ng'akamyu it's a part of achievements gw'oyina abaana bameka mu busiru bwe n'atakimanya nti eggwanga okuzaala ennyo kabonero ka bwavu kubanga mu maka g'abaavu yeewasinga abaana abangi lwaki omukazi ye TV y'omwavu omukazi kye kiwummulo ky'omwavu omugagga walowooleza okugenda yeebikke amala konfaminga konteyina zituuse bulungi emalaba amala konfaminga emmotoka ze baanonye emalaba zituuse bulungi era tulo twetumukuula mu bizinensi zagende mu buliri kyova olaba abagagga tebazaala nnyo because bayina ebyokkola ensi ezaala ennyo ebeeranga kabonero ka bwavo munabasanga muri miliyoni bweziti mbakuumye bulungi nze gwe mulaba nsula bweru mwe musobola okwebaka era munnange naye n'akikkiriza ate era najja n'akikonfesinga n'akigamba abantu nti ekinjagaza Museveni yatusanga tuli miliyoni bweziti atwongeddeko tutuuse mu bukadde 5 plus ng'eyo ya achievement kati Museveni kasita akumakinga okwogera ebyekisiru ebitajjansa kasita akumakinga okulya ekigambo kyo abeera akumaze oba tokyalina kyogamba nsi kubanga omusajja yalyako ku kigambo kye mu lujjudde oyo abeera kifa abakazi asobola n'okulya akataasa k'akazambi Kenzo muli wa kazambi kariya bagirese ku ttaka babagobye eggulu kyokka ate okumanya abantu bano babi ku ssente ze baabawa obuwumbi 3 sale yasooka kusikako obuwumbi 25 teweerabira nti ku Sereni bulijjo gye babeera balya banywa beegadanga waliyo amasanyu agataliiko kkomo emyenge gibaayo egy'ebbeeyi gonna gw'oyagala kakati zigenda okujja ng'omusajja asooka yamusooke mu mpeekeezanga obuwumbi 25 oba mmwe busigaddewo 5 ate buliko ez'omusolo sometimes babakozesa n'okubakozesa okubbirako ssente z'eggwanga zisapootinga ebizinensi zaabwe naye bo tebakimanyi kati zeesono namammonda alina ennyindo nga n'enkuba bw'etonnya yeggama mu nnyindo ye yakakiraba nti batta abantu yakakiraba nti mirambo olw'okuba bamumye ssente ategedde obubi bw'abasajja bano olw'okuba bamumye ssente tabavuma lwa nsonga nti bagaanye okugula eddagala mu ddwaliro tabavuma lwa nsonga nti bagaanye okwongeza ku basomesa akasaala tabavuma lwa nsonga nti bagaanye okugabayika opportunities tabavuma lwa nsonga nti bagaanye okukola enguudo tabavuma lwakuba bagaanye okuzimba amasomero naye abavuma olw'okuba bamumye ssente era n'akyasanguza tubakoledde naye temutuwa ssente kati gwe weetegereza Museveni omuyambe kiggwe kyenjeegi ekitamuyambibwa Dragon Nyanzi ekitamuyambibwa Kazini ekitamuyambibwa Serena Nebanda ekitamuyambibwa bonna be yajja wangala nabo kakati gwe osuubire nti osobola okimuyamba gwe kyenjeege gwe kiyenje mbu tubakoledde nedda temuba mubakolera muba mukwesaanya gwaka kaseera kolowooza nti oli mukukolera Museveni obeera mukwetemerako ttaka olunaku olwaleero Kenzo ayina ebivvulu bimeka emitala w'amayanja juuze jjo
yagenze nafuna akale kwawo ke yasasudde mbu alidde awadi ku luyimba ki lwewayimbi toyina awadi gyokyasobola kuddamu kulya gwe Kenzo wuuyo n'okuva lwewabeegattako muganda we yafa kyokka gavumenti gyawaana nti ekuumye bulungi bannayuganda nti Museveni yatusanga tuli abantu obukadde simanya 10 nga bwe yamugamba kakati olunaku olwayo tuli mu bukadde 5 kyokka ate ne muganda we yafiira wansi wa bukulembeze bwa gavumenti eno nga tafudde nakyo death mbu baamuttira mu bbaala y'ekibuuzo kiri kimu omusiraamu mu bbaala yali anoonyayo ki era bamuttira batya mu bbaala wafuna obwenkanya mu nfa ya muganda we kakati omuntu alina omulambo mu nnyumba nga muganda we yafa amancoolo nga muganda we yafiira mu bbaala ate nojjo yasama mbu gavumenti ekuumye bulungi abantu lwaki teyakuuma muganda byeimu nakaka miliyoni jjajja webale tukuuma nga eke yafiira mu binaabiro okufa kale kyalibadde kya butonde yafa atya enfa ye tekyalibadde kikulu wafuna obwenkanya kubanga n'omukuumi omulungi omwana asobola okutolokako n'owulira nti ayidde omuliro ng'ate gwe wamwezaalira omwana gw'obadde okutte akwesimatulako n'agenda ku sigiri ng'ate gwe wamwezaalira ekyenfa ye tetwali kifuddeko omwana nga AK-47 naye n'otafuna na bwenkanya nga nnyoka asiiba ku TV eno neno ne kitaawo akyalina obulumi bungi nga yoka miliyoni omwana wa muluma naye nga katabani kaabwe akayina omuzindaalo akalikozesezza amaanyi gaako n'ettutumu lyako okunoonya obwenkanya mu nfa ya muganda waako ke kali mu kwasama okuumye bulungi abantu gambe nti ekeggo wamutta gwe kamiliyoni n'ekirala wagaana okutuuka ku ntaanaye mbu simanya abayaaye bakulumbye muganda wo omuziikidde mu nnyumba tumanyirewo oba enfa ya Eke ogiinamu n'omukono naawe Kenzo kyekimu kubanga Kenzo ku maanyi g'olina g'ogamba nakati mbusima bakupula senior presidential advisor eyo position mwoli ne connection zolina ngoli mukazi wa minister ulira noli bwage ogamba muyite ba minister mukazi we gwe bawasa ngato zulanga yatta muganda onaye wa musaddaka manyite mugenze mu ndagaano za mastani neyano naye wa musaddaka kati waliwo ono stani gwasiba gota buli budde emizinda alagiteeka muno mu busajja bwe ali ku stage stani ya mugota ayambala biteteyi ayambala sikati ku stage stani ya mugota mukyabona nnyo buntu mmwe mukyajeera nnyo buntu mmwe paka lwe muli kimanya nti kitya muweesi olowooza abaganda baali basiru okuteekawo olugero olugamba nti kitya muweesi nga gwe Kenzo gwalina okwetunuzaamu essimu ovume Bobi Wine nga full figure gwalina okwetunuzaamu essimu ovume Bobi Wine ng'ono kiyenje kino ekiyenje kyammwe nga kyekirina okwetunuzaamu essimu kivume Bobi Wine ekyo kitannayigana kunaaba kwetukuza ekyo ekyana ekiri ebikoola tekinnayigana kunaaba kwetukuza that is why kitunula ng'olubuuya ate nga akasente kiga kikalinamu manyi sente tebula eringa lubuto sente tebula eringa lubuto omuntu ayinamu ku sente tabula kakati agamba nti ayina sente mmembe z'eminyira zikyamukenkeddeko yenna ne bw'omukuuta essaawa eno ng'omukuutisa kikuuta tasobola kutukula naye avuma His Excellency Bobi Wine bimaze okubakyukira essaawa eno ebintu bimaze obutatambula bulungi tujja kuddayo ewa Bobi Wine era ffe tujja kuddayo ewa Bobi Wine kwegamba ye ali awo alina kubeera last option omuntu alinga Bobi Wine omukozese nga last option ng'ali awo akulinze gw'ataasoma full figure olaba kikulumye bwe kityo gw'atamanyi yadde okuwandiika erinnya lyo gw'atasobola yadde okusoma olupapula lw'amawulire gw'atasobola yadde okuwandiika erinnya ly'abaana bo atasobola kwogerera luzungu ne bwe ziba sekendi z'amakumi aga n'olukuba wali nga tetusanzeemu mbogo oba nga totakudde mutwe nga lukubuze naawe onyiize naye waalisoose ne weebuza olw'abasawo abaasoma mwana eggwanga lyavunda omusajja ajeegudde okusoma kw'abaana baffe kyokka ekisinga okunnuma nga mukazi we ye minisita w'ebyenjigiriza naye nga wallahi tasobola kuswala mu maaso ga bbaawe amwekalizeemu amugambe naye owange abayimbi obawa
baddiikuula obawa n'otuuka n'okuwa ba TikTok abawemuzi ng'abantu abagwa mu minisitule yange gye nkulembera tobafuddeeko. Mubeera otya minisita w'ebyenjigiriza nga bali mu kuwa ba TikTok ssente? Nga bali mu kuwa baddiikuula ssente, abayimbi ssente, abawemuzi ssente, naye nga wallahi tosobola ssakirayo ku basomesa bo abali mu minisitule gy'okulembera. Muno mwosanyusiriza omwami wo nga bwe wamusanyusa atuuka okuwa obwa minisita nga toyina yadde ebbaluwa ey'ekibiina ekyomusanvu n'akuwa obwa minisita bw'ebyenjigiriza, minisitule esinga okubeera sensitive mu minisitule zonna. Nabagamba minisitule yali badde esinga okubeera ey'omugaso yali badde ya byabulamu, naye eriyo omusawo ataasoma nga tasobola mukubaka amabbaawe nti naye mwami wange lwaki ogyeguula abayivu, kubanga naye akimanyi si muyivu. Abayivu ne bafunanga emitwalo 3 omusomesa wa primary, n'otemako NSSF, n'otemako biki, n'otemako omusolo, nawunzika nga afunye emitwalo nga 23. Omuyivu yasoma digiri ye oba diploma ye, yasoma obusomesa bwe baaweerera, naye nga minisita w'ebyenjigiriza asula n'omusajja tasobola mugambako nti n'essente zino zonooneramu bawemuzi, lwaki n'abasomesa waakiri tetubayizaayo kasako? Kubanga ssente zokka ezakayonoonerwa mu bayimbi zaali zikola mu bajeti y'abasomesa ya myaka nga 20 nga bonna bongezebwa okwetooloola eggwanga. Naye olw'okuba minisita waabwe teyasoma, tamanyi na mugaso gwa minisitule gwalimu, ti minisitule gyalimu yeerina okubeera kkookoonyo eri emiti emito. Abaana essaawa eno tosobola mugamba nti soma obusomesa, ng'omusomesa we amulaba akawungeezi oluusi avuga booda, ng'omusomesa we amulaba akawungeezi alima mmimbi za ssente, ng'omusomesa we amulaba takyusa ngoye. Okusoma ne mukujeeguula ne mukubiririza ddala abazadde obutaweerera baana, ne mukubiriza n'abaana obutayagala kusoma olw'okubanga bafulufiga abataasoma be banywa ku juice w'eggwanga. Kakati ataasoma leero ammiddwa, ayombye. Saasira omusawo eyasoma ataasa obulamu, yasoma emyaka egi digiri ye. Saasira Nansi eyasomera emyaka 3 diploma ye oba 2. Saasira omusomesa eyateekamu obudde okusoma naye ne dimansita. Kale bano abawansi obatwalikkiriza naye waakiri tukubiriza abaana basome babeere ba dimansita. Dimansita ow'ebbeeyi mu ssomero erya gavumenti avuga sikuuta ate nga nkadde, oba dimistress ow'amaanyi avuga sikuuta ate nga nkadde. Mukyala wa Museveni ye minisita w'ebyenjigiriza, fundako ne Namirembe Bitamazire kubanga yali musomesa omutendeke amanyi byakola. Ono mukazi wattu amanyi kama ngamiya, amanyi kama nte ne zigwa n'olubege. Mbu Museveni yabba amata ga taata ge nali nkamye, yabba amata ku buko, amanyi kama nte omukami w'ente. Omuleeta abeere minisita w'ebyenjigiriza, ayina mwannyina Violet Kajubiri mbu ye kamishona w'ebyenjigiriza. Eggwanga lino lyafa bannange. Museveni mwannyina gwatasobola nakuumya faamu y'ekisozi, mwannyina atasaanidde yadde okkulira abagogola emyala kazambi, yamuteeka mu kamishona w'ebyenjigiriza, minisitule esinga okubeera sensitive oba ekitongole ekyali badde kifiibwa kubanga kyekituddeko eggwanga ery'enkya. Naye mbuuza ebyenjigiriza binaaba mu biti amakulu, minisita teyasoma, kamishona teyasoma, gw'otasobola nateeka mu faamu yo n'omuleeta nsonga ziggwanga mu minisitule ey'ebyenjigiriza esinga okubeera sensitive etuddeko eggwanga ery'enkya. Osuubire nti eggwanga linaasigala ddamu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala
okukola neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.